Kulamusizaako muganda wange andaba, amannya nze Catherine Mitala. Era olwaleero nga ntuuse n'enjiri yaffe tugenda gijja mu kitabo kya Matayo essuula ya 4 olunyiriri. Lugenda kuba lwa 23 tumalire ku lwa 25. Bagamba bwe bati ti Yesu n'abuna Ggaliraaya yonna ng'abayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe, era ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka, era ng'awonya endwadde zonna n'obunafu bwonna mu bantu. Ebigambo bye ne bibuna Obwasuli bwonna, ne bamuleetera bonna abaali balwadde, abaali bakwatiddwa endwadde ezitali zimu, n'ebibonyoobonyo, n'eb'emizimu, n'ab'ensimbu, n'abaali bakozimbye, n'abawonya. Ebibiina bingi nga bava e Ggaliraaya ne Dekapooli ne Yerusaalemi ne mu Buyudaaya n'emitala wa Yoludaani ne bayita naye. Bannange, Yesu anyuma. Yesu yatambulanga ng'abuulira enjiri kubanga kye kyamuleeta. Jjukira Yesu Kristo mwana wa Katonda. Yayambala omubiri guno ajje atulokole nga teri amumanyi. Yalina okwetunda, yalina okubuulira enjiri, yalina okumanyisa abantu nti nze nzuuno, nzize ndi musana, nzize kubalokola. Yesu bwe yajja teyatula butuuzi nti banantegeera era banandaba, tebandimulabye, tebandimutegedde, naye yatambulanga ng'abuulira enjiri. Ekyo ky'amaanyi, kubanga nange mu ekyo mwe nayita okulokoka, nga mpulidde enjiri, nga waliwo ababuulidde enjiri ne ndokoka. Yesu yatusooka okubuulira enjiri bannange. Yesu yabuuliranga enjiri ng'ayigiriza abantu mu makuŋŋaaniro gaabwe. Gye baakuŋŋaaniranga nga Yesu agendayo n'ababuulira enjiri, era enjiri n'ebuulirwa wonna mu bwakabaka, ey'obwakabaka ng'ebuulirwa, ng'atabuulira bubuulizi naye n'endwadde ng'azikola ki? Ng'aziwonya. Kubanga ye Yesu wa kisa, tayagala tubeere nga emibiri gyaffe ginyigirizibwa, tayagala tubeere balwadde, tayagala tubeere nga tetulina ssanyu. Kyovudde olaba nga yawonya n'endwadde n'obunafu. Obunafu nno banne bwakabi. Omuntu bw'obeera omunafu bannange kyakabi nnyo 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 nnyo, kubanga oba tolina ky'osobola kwekolera. Bw'obeera omunafu mu mubiri oba togasa, bakkolera bukolezi, naye ate waliwo n'obunafu obw'omwoyo. Omuntu n'omubuulira enjiri n'omugamba munnange lokoka, nti nze ebyo mbimanyi, nja kulokoka, nja kulokoka. Munnange n'asanga omulala naye n'amubuulira, ne wayita ebbanga n'olina naye kwegamba nga munafu. Mu bigambo bino eby'okulokoka mu birala aba w'amaanyi nnyo 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 erudda eyo. Ebintu abikozesa maanyi, naye eno mu kulokoka nga munafu. Munafu. Ayagala okwatula ate tayatula. Ayagala okulokoka ate talokoka. Nga munafu bamugajja tugende tukuŋŋaane, kale nagenda enkya. Naye kati gwe onoowulirira wa okuyigiriza kwa Mukama waffe nga gwe osigadde weebisse mu buliri, osigadde waka? Mu butuufu okumanya oli munafu, kulusedi n'ebeera wali wali, n'otoyisaayo na lubu lwa bigere kugenda kuwulira kye bagamba. Okumanya oli munafu n'amaanyi agawulira omukazi oyo azze mu luggya lwakubuulira enjiri togalina. Okumanya oli munafu, laba takisi yo bw'eyimirira awali omukazi omusajja abuulira ku kizindaalo, naye n'ototeekayo matu kubanga oli munafu. Naye obwo obunafu Yesu bwe yajja okuwonya, yatambula ng'abuulira enjiri, nga naffe gye tubuulira. Kyemuvudde mutulaba nga tuli eyo mu nguudo, tuli mu butale, mu maka wammwe tubeerayo, buli wamu tutuukayo. Tosobola kwegaana nti nze siwuliranga ku njiri. Mukama waffe gye yakoma okutambula ng'abuulira enjiri, naffe gye tukomye okugibunyisa wonna. Naye oli munafu, obunafu bubi nnyo 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 nnyo, nga bw'olaba obunafu bwe bugaana omuntu okubeera nga yeekolera ke yeekoleddewo. N'olaba ddala ddala ng'omuntu, banne nze nina omuntu gwe mmanyi nga munafu, bw'afulumya essaati z'okuzooza
ayinza okuzooza n'enkeera n'addamu n'azooza kubanga tezaawedde nga munafu, naye nga yagenze eri mu kunywa omwenge aba w'amaanyi nga munafu. Omunafu atama, omunafu atama, omunafu terina keyeekolera. Kakati nno neeno bwe tudda mu nsi ey'okugamba nti tulokoke, obunafu kintu kibi nnyo. Olagaanyiza ebbanga ddene ng'ogamba nti ndirokoka luli, ndirokoka luli, ndirokoka enkya, naye era tonnaba kulokoka ne ku myaka egyo gy'olina munnange. Ate jjukirako okufa tekubala myaka. Okufa tekugamba nti tunaatwala ba myaka gundi oba gundi. Okufa kwo kubeera kufa. We kujjira oba waakatonya ku nsi kusobola okutwala. Oba oluddeko emyaka 100 kufa ye teyeeguya nti abambi ono awangadde nnyo katumuleke. Nedda, kufa ajja naye oli munafu mu kwatula ebintu bino. Ate koolifa nga toyatudde. Abantu beepankapanka nti tuli banafu, nze ndi munafu, naye eri mugenda tegenda kubeera munafu. Buli omu alibeera w'amaanyi nnyo nga yeerwanako. Yeerwanako agifulume naye nga tasobola. Naye olwaleero osobola okwerwanako n'owona obunafu obwo. Osobola okwerwanako muganda wange n'oyatula ne bannange obunafu bubi. N'okusitula obusituzi olulimi lwo mu kamwa okwatula Yesu Kristo n'owulira nga nakyo kikulemye nnyo. Obunafu obwo wagenda kubaawo olunaku lw'oli bwekola n'ogamba bannange lwaki obasaayatula, lwaki obasaayatula. Olaba abantu bagaana okwatula Yesu naye bwe balituuka eri mugenda bagenda okwogera ebigambo bingi bingi ng'eby'omusajja omugagga bye yayogera. Omusajja omugagga yayogera ebigambo n'agamba Ibulayimu onsaasire, otume Laazaalo annyike olusonda lw'amazzi, manyi olusonda lw'olunwe lwe mu mazzi ajja awozeweze olulimi lwange, kwegamba ng'asaba n'ebitaliiyo. Abantu bwe bamala okufa ne bava mu mubiri guno nga tebeesabira bulokozi, basaba essaala ezisesa. Kubanga buntu bwe banga ennyonta ekuluma nnyo, lwaki teyagamba andeetereyo jjaaga y'amazzi nnywe kubanga nnumwa, ate ku nsi nze namuliisanga. Abantu basaba essaala naye nga nabo bennyini kwegaba bogiwuliriza tegenda kukola. Naye wano ku nsi wokka we tusabira essaala ekola eddibwamu, Mukama gy'addamu eri tuba tusabira bwereere. Olaba omusajja yasaba we yatuusiza eddoboozi lye ne liyitawo ne ligenda eri Ibulayimu, Ibulayimu n'aliwulira ate n'amuddamu. Tegeeza yaleekaana nnyo. Naye no ku nsi oba oli awo yalinga kwegamba, era ng'omugagga bw'abeera ayogera kwegamba ne muyitaba emirundi 10 bannange mukyazannyisa obulamu, obulamu tebukoma wano. Abamu balowooza nti kanywe kandye kubanga ngenda kufa. Okimanyi ogenda kufa naye tebikoma awo, tebikoma awo, tebikoma awo. Omusajja yayima eri n'ategeera nti nali ndowooza nvudde mu mubiri biwedde. Otegerera eri naye nga tewakyali kyakkola. Nvudde kukubuulira enjiri Mukama waffe ng'atambula ng'awonya endwadde n'ez'obunafu zonna n'aziwonya mu bantu. Ebigambo bye ne bibuna Obwasuli bwonna. None Yesu ye teyali munafu, yatambulanga ng'agenda awonya, atambula agenda awonya, atambula agenda awonya. Nti ebigambo bye ne bibuna kubanga yali omu. Jjukira enjiri eno Yesu ye yagitandika ogibuulira, yali omu. Naye lwaleero bameka abagibuulira? Ye bameka abagikkiriza? Ate nga naawe agigaanye ogiwulidde. Yesu ye yatambulanga ng'abuulira n'Obwasuli bwonna ne bamuleetera bonna abaali abalwadde baataawonya wali. Bano bwe balaba nti omusajja awonya abalwadde ne badduka ne baddayo ewaabwe, ne babaleeta bonna oba bagiranga ku biroole oba ku biki simanyi, ne baleeta abalwadde abaali bakwatiddwa endwadde ezitali zimu n'ebibonoobono. Bannange waliwo abantu nga balina ebibonoobono, ng'omuntu abonaabona, ng'ebintu bye buli kaseera bye bifa, ye gwe bagoba ku mulimu, nnyumba ye yeesiriira.
ka bizinesi katandise ke babba ng'abonaabona, omuntu ng'abonaabona. Waliwo omuntu abonaabona ekisusse n'olaba nga bannanga omuntu ono abonyeebonye, ekitegeeza ekyo nakyo kiringa kirwadde, ng'omulaba ayagala kukumira mu kubonaabona, tayagala kuweezaawo. Buli kaseera buli kookola n'otuuka n'okgenda omukazi omukulu n'ogamba kaŋŋende mbeere house gaalo ndyenga eyo, naye nga gwe tosobola kubaako kookola kubanga omuzimu gw'okukubonyaabonya. Mwali mulabyeko omuntu abonaabona? Oba wali obonyaabonyezaako ku muntu oba baali bakubonyaabonyezaako? Kwegamba omuntu ono abonyaabonya aba tayagala obeere na ddakiika yonna ng'olina emirembe. Abo bonna Yesu yabawonya, ab'emizimu, ab'ensimbu, abaali bakoozimbye n'abawonya. Nti ebibiina bingi nga bava e Ggaliraaya ne Dekapooli ne Yerusaalemi ne mu Buyudaaya n'emitala wa Yoludaani ne bayita naye. Bannange, bano abantu bannange mbeesiimisa. Ne bayita naye. Bannange gwe Yesu yakuwonya okyayita naye ye? Wagenda mu kulusedi ne bakusabira, okyayita naye? Emirimu gye gyali gifa, mukyalawo n'akusabira, naye okyayita ne Yesu? Yesu byakukoledde ebingi ate ddala ng'ojulira n'ogaa nti naye nze kasookedde bansabira abalokole, kasookedde ŋŋenda mu kulusedi y'abalokole ne bansabira, mu kkanisa y'abalokole. Bannange kino kyavaawo, naye oyita naye? Mbadde nkuwa buwi amagezi, oyite ne Mukama waffe. Abayita ne Mukama waffe abaggyako ebirwadde. Yesu tatambula na bantu abali awo ababonaabona abalwadde, ayagala kubawonya era abawonya. Yesu awonya endwadde, awonya endwadde ez'omubiri n'awonya n'endwadde ez'omwoyo, abantu ne bamugobereranga. Twagala tubeere nga tugoberera Yesu. Nkusabira obeere ng'ogoberera Mukama waffe Yesu. Yatula ebigambo bino ng'oyagala okubeera ng'ogoberera Mukama waffe. Gamba nti ayi Mukama nkwebaza kubanga olunaku luno olwaleero nsazeewo kulokoka, nennenya ebibi byange byonna bye nakola, bye bankolera, bye bankolako ne bye nakolera abalala, byonna mbyenenya era nsaba ondokole onfuule omu ku baana mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okoze bulungi.